Ssaabasajja Kabaka mu bubaka bwe bw'atisse omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Luwagga Mugumbule atenderezza emirimu egikolebwa musajja we Arthur Blick Senior n'agamba nti akoze kinene mu kutondawo emirimu. Mugerwa Senior ne bwe yafuna obuvune ebbanga ddene emabega eyeekubagiza n'akamu yasigala akola emirimu gye bulungi ddala. Kaakano agguddewo ekkolero lino erigenda okuyamba si bantu ba kitundu kino bokka wabula n'abalala bonna mu Buganda ate ne Uganda okutwaliza awamu. Okutondebwawo kw'ekkolero lino kyakuyiga kinene nnyo eri abantu bonna abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Ekkolero lino nga lya mwenge ogwa wayini lyatandikibwawo mu myaka egy'ekyenda era nga kati litudde ku bwaguuga bw'ettaka bwayiika 68. Omuteregga agamba nti abantu bateekeddwa okulabira ku bantu nga ba Blick nti kubanga mu kiseera kino alina obukosefukosefu naye akola butaweera okulaba ng'akulaakulanya eggwanga lye. Baleme okuggwaamu amaanyi wabula babeere n'essuubi nti obumalirivu busobola okutuvvuunusa ebizibu. Tusiimye nnyo Arthur Blick Mugerwa Senior olw'obuyiiya buno era ne mwebaza okuba omukozi omunyiikivu olw'omulimu guno gwawadde obudde so nga ate n'okukukola si nga alina okwagala. Tusiimye n'abo bonna abamukwatiddeko okuviira ddala gye yatandikira ng'avuga pikipiki ez'empaka. Ye Arthur Blick Senior asiimye Ssaabasajja olw'okuwa basajja be abalina obusobozi obukola omukisa n'ettaka okulaba nga bakola bye baagala. Ebintu byonna bye mumanyi nga abavubuka twabikola n'oyo. Twabikola n'oyo, so byonna twabikola, byonna twabiyitamu. Era yoyo Stephen Mayanja mukwano gwange era paka kati tukyali ffenna kubanga tuli bato nnyo weetwo ti ku kyalo kye kimu. Tusanyuse nnyo okulaba era ku mukolo guno ogwaffe nga tuzimba eggwanga. Mukulu wange Arthur Blick nga bw'owulidde gano gonna amagezi ge buno bwonna busobozi bwe tonaba na kulaba biri munda naye nga factory nayo ejja kusanyusa. Abatombe n'ekyama nti ekyamuwaliriza okukola wayini mu nkenene ekizuula nga enkenene nyangu okulima okukira ku bintu ebirala.